okumanya savings omutwalo oba bampadde omutwalo kameeza ate abaana ngenda baliisa bubi nsobola okukola ki savings. Njagala nnyo okweyogerako nga nze saakula na maama wange nakula ne another darling of a mother naye nga tulya akawunga buli kanaku nga tulya ate by then yali lubuto nga tulya akawunga n'enkejje naye netuuka nembuuza taata wange nemugamba naye nga tulya nnyo akawunga naye ate nekyo nekinkubya emiggo kuba nabuuza nga simanyi nze nga mmanyi muzeeyi talinaamu wadde kasente naye ate bambi ono kyeyakola yafubanga okasevinganga ennyo bakyala tugambe you don't cheat yourselves. Tosobola kuliisa abaana n'obaliisa tugenda olya kawunga naye nga bakolekedde sente savingako omanye oleseeko fuloti ngamba sente z'okuzanyisa abantu olina baliisa kawunga buli kanaku mu kawunga ng'onyina otereka mu kamego eri mu kagondi kange n'ofiira n'obaliisa akawunga ate nga babo gwe yabasindika naye n'obaliisa akawunga so natuuka ne neebuuza ekintu ekyo nengamba nemuze nga tulya ennyo akawunga n'enkejje kati noona agenda to find out nze nali simanyi mbu ate nsifula lutalo lutala lwakutubuuza lwaki tulya akawunga. So abakyala, let us love ourselves first. When it comes to money, tulina okweyagala more. Okay? Yagala abaana bo, yagale naawe, savingako kyosobodde si za mpaka. Bane okusavinga si kwa mpaka. Ate si kwa force, ate mbungu. Ino savinga zino nina target. Nina mukwano gwange. Okukameeza. Zina ozisobola okutaasiza maaso awo. Sente ezo ne woba ogambye mutaddeko nusu 10 zina kyezisobola okukolera. Oba nevertheless, mbeera ne mama wange ne mugamba ne mama Sarah leero mpulira njagala kulya ku nkoko koye noza nyinamu watandika nyinamu manyi ayina kuba sente zenzimanyi zonna ku akawunti nga ebitambula naye nange muzirikirira ngamba siinamu watandika siinamu manya tayagala kukwata ku kasente era yemba mumanyi watandika siinamu Sarah olaba kati wali edinina okuteekawo amabaati watandika amabaati nga manya omukyalo ono era I respect kikyakola mukyovanga mbaga tufune ebintu by'omutwe abantu bobeeraawo bayitemu waliwo okubanga nze njogera nnyo era bamanyi ojja mu ofiisi buli yayizeeko ewaffe tonviirako awo making sure ogenza olinakyo at least onkubirako n'ombuuza Madam Sarah mpozi kino twakola tutya kino tukola tutya tonviirako awo. But let us utilize the people around us. Yes, mu bantu betulina tetujasanga omu people buli muntu aba alina intentions eziri different. Oyinza okwagala olina atasanyuka nga bw'osanyuse olina atakusanyukirako olina but naffe Mukama atuwa that wisdom okumanya mbu ono gundi ali bw'ati era omukwata bw'oti mwoyo w'amagezi. Nze buli wenkeera ku makya olusi nkeera njagala nnyo okulaba ka TV ako ne bufirimu bunnyumira nnyo naye wenkeera ku makya nensaba mwoyo w'amagezi ne mba seeyongeddeyo kiwanvu olunaku luntambulira bulungi kyokka mwoyo w'amagezi. Ekirungi n'ekyenjala kyensinga okwagala gye nkolera balokole. Yesu tuyinza okuba abalokole batugamba wano twakola kino si kituufu but kiina engeri gye kituddaabiriza ngaffe abakyala abalokole wabeeramu n'ogwo mwoyo w'amagezi w'omukoowoola n'akukkako omanya wano nyina okubanja bwenti ono musumba mukwata bwenti ono agaanye osasula mukutte bwenti. Okay, so nze let me test this is a testimony. Nyina customer nakatandika omukolako emyaka ng'ena emabega sematimba mukyalo oli bawe yali yamugana okukola ng'atuula waka kalo kye yakola yaleetayo akakoko kamu n'akateeka akakoko ne kaalula n'aleeta n'ensajja ne kaalula amagi
Nebubeerawo n'afunira akakeegi n'akateeka wali mu kasonda. Bagenda okulaba enkoko baliddeko ku Sande batunda amagi kuba bwali Buganda. Naye essaawa zino Carol atudde ku eka 4 ez'enkoko. Omusajja yatuuka n'agamba nalabika bino ebintu bijja kukola out of the blue. Nebijja kukola. Yagenda okujja okukima miliyoni 3 nga tumanyi twongera mu bizinensi. Ate ng'ekintu kyekola bwekozi kyebalansinga amagi gafuluma enkoko bazitunda naye ng'olreddi olaba yatandika n'obwagazi. Yes, abaami baffe abamu bo bazibuzibu naye tujja baagalirayo regardless. Osobola otandika mpola mpola. Omusomo gwe nifo gwasembayo okujja ogw'abakyala ogwali wano waliwo omukyala yatusomesa okukola soap. Yes, she had given us a free offer. Tugende tuyiga okukola ebintu ebyo banaye tubijjumbire. It's very good okuba ng'olina ekintu mu mutwe ky'omanyi. Nze mbabuulira amazima n'enviiri nzisiba. Family ya mama wange yonna sayi bonna abakyala basiba nviiri bonna baganda be. Naye natuuka ningamba Mukama sagala siba nviiri. Nemugamba naye sobola okufuna ekikwata n'enviiri kyensobola okukola kyensobola okukola. Kati obuviiri mbusuubula China nembuleeta nembutundira mu kisenge gy'ensula. Era kasitoma kati okutuuka wano ntuuseemu leeti. Kasitoma ankubidde nagamba sooka ompeereze. Ngamba ano akasente nkaagala nkubidde mukyala Musumba n'atankwata. Omuga era akasente kankatuddeawo mu nsawo. The other day nagamba no pastor sente zotandika oziwola abantu. Namugambye nedda kubanga afe abasumba sente ze wezibula nze ngendo zisasula era ne mama Queen ekimugambye sente z'abantu bazibbe. Kakati ekizibu kye tuyina ffe ng'ekkanisa it is the security, having the right knowledge, amagezi amatuufu on how to use the finances. Kati ffe wano ku church bwe tuleeta abantu tuleeta ndiga za Katonda. Endiga ezo ne zizaala endiga. Bwe zijja ne tukuŋŋaanya sente. Abakyala kyo tukikozeeko. Sente ezo ne bazitereka. Endiga eyazaala endiga ne yeewola. Mama bwebula nze omusumba ngisibe ntya. Era ngijjewa. Nze byansobedde naye omwami wange yaŋŋamba ya ankubiriza omwami wange is a good saver. Yaŋŋamba Barbara tugulewo fixed account mu Glow Transit or Sacco. Sente ezo zigendako obugoba ne mukola nti za 1 year. Twagulawo account y'abakyala mu Kawempe West ne tugiteekayo mu Glory Sacco. Banange byo byatulema. Abakyala bajja nwaga nina ate ekizibu ate kino kati ne tukolawo ka fixed ndi tugaba n'omwaka guweddeko naye sente zibaayo tezizaala ate abensi bazizaaza bambi ne bafunamu amagoba. Kakati tulina mukwano gwaffe ne Musumba Mmere Mama Susan basevinga natukayo omukazi atunda bumonde buvundu buno bwa fudge bwe basikamu restaurants very quick. Bananga omukazi atunda bumonde buvundu nga alina miliyoni 10 za savings eyo. Ne bamuwayo ne 3 ez'obu interest obwo. Natula nengamba Mukama kino nga kika. Naye sente ffe ng'abasumba tuzitya. Kubanga bwe babba sente yawa Musumba agenda gisasula. Ekyaki bajja tukuba mawuzi. Esente ezo tuzikoze tudya kubanga oli mukazi mulokole okola mu sente. Ebiro bibaawo Katonda waba kuwadde amagezi ago mugasomesa engeri gye tusobola ekyo kye tutya. That insecurity is too much. Fenga bakyala otuwa amagezi ki kubanga siga nti tutudde butuuzi tukola. Naye omukyala atandikawo bizinesi ye ng'asuubira ogifunamu ki amagoba. Naye bizinesi neefuuka bizinesi eyandigenze mu maaso. Bizinesi neebeera ng'edda buziki mabega ne weekanga nga wateeka mu kinene ate oggyeemu kiki kitono. Otuwa amagezi ki? Okusomozebwa abakyala kwe tusanga okusinga tulekebwa nnyo emabega kubanga tetufuna kuyambibwa. Lwaki? Kubanga bakimanyi nti abakyala tulina kubeera mu ffumbiro nga tufumba tetulina kukola. Naye ng'ate ennaku zino abakyala b'amaanyi. Abakyala balina bizinesi, abakyala balina amayumba, abakyala balina amakolero. So kye naalisabye gavumenti etuyambe. Waliwo bino egundi ze bayita parish development model
ezo sente ze bateekawo ndabye nga gavumenti ekikoze mu bitundu ebimu naye waliwo gye bitannatuuka ng'abamu tetunnabirabako nga tetunnabirabako mu bitundu naye nga tubiraba ewalala naye tusinga biraba eyo nga si mu Kampala muno. So kyennaalisaba gavumenti n'ab'omu Kampala etulowoozeeko nga Katonda ye mubeezi waffe. Olunaku lw'abakyala tuweerewo omukisa ne tufuna abasomesa b'enjawulo nange ng'omukyala yali abooleddwa, okukubiriza bannange abakyala bannange njagala kubaza mumanyi basobola omukyala era n'aggibwayo. Bayibuli eyogera ku mukyala ng'eyasooka okulaba Mukama waffe Yesu ng'azuukidde era eyasooka okuwulira enjiri. Amiina. Obutalya budde bwonna katugate engalo zaffe twanize omuweereza wa Mukama agenda okwogera mu bulamu bwaffe dakika zino mu linnya lya Yesu Kristo twanize afoosooka osobola okugula ettaka, osobola okuzimba amayumba, tekiri musigale omukazi naawe so olunaku lwaleero nkubiriza abakyala nga mbeegayira mazzamu amaanyi nti baddemu essuubi nabo basobola bave mu kuleera engalo, bave mu kamfati zooni, bave mu bufirimu obuzanyo, bave mu mayumba gaabwe mu mizigo gye bali basobola ebintu n'owa bano n'olaba nga inkamu egenze yakimulatinga awo nawe n'ova mukusabiriza ez'akameeza zitawera. Mukama bawe omukisa. Nitwa Mbabazi Josephine itorero eniyakole ekisembayo. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe mu buzima bwanjye, ni umunsi nishimira cyane, ni umunsi mbonamo umunezero, ni umunsi tumeze nk'aho twahawe ijambo kumva leta ishyiraho umunsi wo kuvuga ngo abagore bicare banezerwe. Ikibazo ndi kubona gihari cyangwa se gihari ni ikibazo gikomeye ko abo abagore abenshi bataha ingo zabo. Kuko ingo zabo ibihe byarahindutse, mu bigaragaza abacyara hari abatumva, abari hasi ku rw'ibihe bigenda bihinduka, ku rw'ibihe ubona binjiramo mbega bagashaka kwiyobora, kandi mu buryo bwa Bayibuli uko dukurikirana uko twahamagawe dusanga umugore yaravanywe mu rubavu. Umugore atagomba kujya hejuru y'umugabo we, umugore agomba guca bugufi, akubaha itorero, akubaha imiryango, agakorera imiryango, akubaha bagahinduka abavandimwe. Ariko ibihe tubona uyu munsi nuko nk'ikintu cyerekeranye na za tikitoko, ibintu biri aho bitandukanye bitumye bava mu buryo bw'umwuka bakajya mu bintu byinshi cyane bitandukanye, bitumye abagore benshi bareka ingo zabo, n'abitwa ngo ni abakozi b'Imana, n'abitwa ngo ni abashumba, n'abitwa ngo ni abafite ibigo bakuriye, ugasanga ingo zirababaye, abagabo bakagenda, mbega ugasanga umugabo mu maso y'umugore nta cyubahiro agifite, ugasanga ibintu byarangiritse mu rugo, ndetse bikavanaho ko abagabo bagatingwa bakagenda kuko ibibazo biri. Rero njyewe mu gusenga cyangwa se mu guhagarara kuko ndi umwinginzi, numva mfite umutwaro ukomeye wo gusengera abagore, kuko n'abana bacu tubyara ndi kubona ko bizavamo ikibazo gikomeye cyane, kuko abana bacu bazangirika kubera ibyo bareba ku babyeyi babo. Ariko kubw'umwuka wera w'Imana, kubwo gusenga tuzagerageza iki kintu cy'umwanzi yinjiye kugira ngo asenye ingo, dusenga Imana kugira ngo Uwiteka Imana aze kugira icyo akora mu byerekeranye n'ingo. Ariko ikintu cyerekeranye n'ingo ubu ngubu kirapfuye cyane, ntabwo kigihagaze. Abagabo barimo guta abagore, abagore barimo kujya mu bisiyaga kubera ko batagira. Mbega hari impinduka idasanzwe iriho, kubona ko umwuka wa Satani winjiye
winjiye ukaza gusenya ingo. Rero kubw'uyu munsi turasaba leta ishiremo imbaraga cyane mu banyamasengesho, mu bashumba, kugira ngo ukurikirane ikintu, na cyane cyane abashumba b'ibinyoma bababesha bakabiba amafaranga bakagira gute, bigatuma abo bashumba basenya ingo za bagenzi babo. Ariko Uwiteka Imana dufashe kugira ngo aba bantu, Uwiteka Imana merutse kubona akantu polisi yahagurukiye abantu babesha abantu. Imana idufashe iki kintu gikomere, abashumba batahamagawe, abashumba biba amafaranga ingo z'abantu bagasenya ingo z'abandi. Imana na leta ibakurikirane. Iki gihe turimo uri gusanga abana b'abahungu batagishaka kare kuba barongora kubashyira abagore mu rugo kurw'ibihe biriho. Hariho abagore bafite amafaranga, hariho iki cyangwa se ibibazo babonye mu ngo zabo, iwabo mu babyeyi babo, ugasanga abana b'abahungu kare barahindutse cyane, n'ibyo kubaka ntibabiriho kurw'ibibazo babona. Abana b'abakobwa nabo ntibagishaka kugira ngo bajye mu ngo barongorwe, ahubwo bakurikirana babagabo bakuraho amafaranga. Bakurikirana abagabo bakuraho amafaranga, bakurikirana abantu babandi bahindutse nk'abajura, ntibagishaka kuba bajya mu rugo ngo bubake. Muri iyi minsi abantu bubatse ni bakeya, niyo mpamvu abana bacu b'abakobwa bafite ikibazo gikomeye, kuko bakunze amafaranga kurenza urugero. Rero mu gukunda aya mafaranga bigiye byangiza benshi. Abana bacu barangiritse, bari mu mashuri matoya, abakobwa ugasanga umwana w'imyaka 14 15 arangiritse, yabonye abagabo, yagendanye n'abagabo. Mbega ni ikibazo gikomeye, ntibacyumva, ntibashobora kumva kubera abagabo babasanga bakabaha amafaranga. Noneho aba bana ntibinjire mu bufumbo kugira ngo bajye kubaka, bigatuma babinzererezi, bigatuma babindaya ku muhanda. Kuko umwana w'umukobwa iyo umugabo amuguriye imodoka akamushyira hariya akamukodeshereza, uyu mwana abapfuye. Rero There was a very special day for us to encounter that tugenda kusobola okuyiga naffe eyokukozesaamu sente ekirungi nnyo okusevinga. Kuba tumanyi okusevinga kuno sente tuzikozeseza tutya. Sente wetusevinga tuyambako n'abeewaffe. Kuba tuba tusobola okuyamba omwami, you save, you invest and utilize this money to the fullest. Sente buli woosevinga sente, no matter how small this money is, it is going to be very, very useful in the near future. We said as we were talking, once we save, it is going to help you. Mubukaddebo sente zino zijja kuyamba mubukaddebo. Now mukusevinga kuno omwami Bible yetugamba tulina okubanga tuli bakiyambi b'abaami baffe, that great, being a great helper to our husbands. Now once you save, olina kyogattako omwami wo, those bad days you pitch in. Abakyala njagala tubeera abakyala ab'ensonga. We pitch in, we help our husbands in all aspects. Once we save, we also have alternatives of investing this money. Sente tusobola investing. Saba Mwoyo akulungamye on how to invest money. Osobola okusalawo n'ogamba ngenze mu real estate, sente ngenda zinvesting. Osobola okugamba ngenda kukola poultry. Kyonna kyolaba mbu kigenda kuleeta sente zo in the long time run. At the same time as well. Loan, kugambye tuweewola loan. Guys, we feel we are fit. Toweewola loan, owulira tonnaba kuba mwetegefu okwewola sente. Weewole sente ng'owulira you are fit. Osobola okwewola sente zonna z'oyagala. Naye sente zino zikozese mu butuufu bwazo, teweerabira. Babagambye enkwaso eye ng'oweewoze sente. Give a small portion or a giving from this money that you have borrowed, so that God can bless you back. But still, don't forget to give tithe for every profit that you get. Tulina okuwa ekyekumi tunyweze bizinensi zaffe. Abakyala mbagaliza olunaku lw'abakyala olulungi, mweyagale, love yourselves. Kuba okweyagala kwe kusooka, weeyagala okuteeka ekyosinga. Weeyagala, you are going to spread love to each and every one. Kuba weeyagala, omutima gwo emunda yeebeera ntebenkevu, and you are going to spread love all over. I love you all and I'm blessed to serve you. Madam Sarah,
Omukyala abuuziza ekibuuzo ekigamba nti bakola bizinesi ez'enjawulo naye ne zikomekereza nga zigudde oba nga tebaziganyuddwamu. Bano bawa magezi ki oba biki ebizire ebireeta bizinesi ezo okugwa? Tubadde twogera bizinesi yonna ensaasaanya sente za bizinesi oba zitadde sente zino osobola okukola bizinesi n'ogisikamu kintu bizinesi ejja kufa. So bizinesi yonna kendeeza ensaasaanya ye. Ate still bwe tuba tutandise bizinesi ento teyeetaaga ate gisikamu. Nze I believe in okutandika bizinesi no multiplying profits zonna. Profits, that's kuba kinkolera. I've seen it work for me, so I would expect gwe kigenda kukolera. Tandika mpola mpola sente zino zizzeemu mu maaso awo sente ojja tandika okugyamu sente ng'ekintu kikunyumira bunyumizi. Ate still kola ekintu ky'oyagala. Abakyala tukole emirimu gye twagala. Tetukakamba gundi kimukolera ono nange kangezeko omukisa gwo si gwe gugwo. Kola ekintu Mukama kyakuluŋŋamizaamu mwoyo mutukuvu mubuuze banaye mwoyo mutukuvu ayogera. Ask the Holy Spirit is going to lead you through. Kyala yenna aba ne kyalinamu amaanyi ne kyalina weakness. Osanga omukazi w'amaanyi ge gakuzanyisa ssente. Your main goal is to support your wife. Love this woman. Go church where to gamba love this woman like the way the church loved Christ. So love your woman and support her in all aspects. Waba awuliranga kyekimutwala mu maaso support her, but still remember don't twejewola ku startup. Kazi tandikewo business sente zimuwe bw'oba owuliranga sente z'ozimanaging obulungi sente zimu azimanaging maaso awo omulaba nga muli kubanga mugenze mu banka okwewola. Kuba you know you have groomed someone who's going to manage your money very well. N'abakyala bannange fuba okulaba nga tufuna mwoyo w'amagezi tuyigire ku balala making sure buya tuli bakabala tuyigire ku balala toyiga koppa batiyiga kutandika kukola kyakola naye how you implement it oli kyamukolera gwe pulling out pull an idea from her. Then you start up your own thing. Abami bajja tulaba mbu we are capable and they will help us in all possible ways. Obadde oyogeddeko ku kya tutunuulire nnyo ebitundu bye tubeeramu nti buli wembeera nsobola okukolerawo ssente. Yes. Tutunuulira nnyo abantu wetu regardless oba opangisa oba wantuwo naye look at the locality of wantu w'obeera. Laba ekintu ki kye beetaaga oyinza osanga ewantu gy'obeera ng'omanya yo neighborhood bwamanda nsobola okugabako kintu kyangu nnyo. Go through them, make everyone, people have different intentions. Make everyone your neighbor, make everyone your friend. We have to be good Samaritans. Love people, help people. Omuntu ono wona amwagala wadde yeeyisa si bulungi gy'oli. Mukama ajja mulungamya. Trust me banaye tewali mu ensi kyosobola kukyawa yonna. But love these people and they will support you in all aspects. Making sure wantu woli wasobola okukolera sente zikolebwa abantu ate sente zijja lw'abantu s'abantu bakyala tulina okuba nga twagala abantu tetudda mbuno obugundi mukyala gundi yanjogeddeko kino ebintu ebyo tebikyakola. We pulling ourselves down, it's not something that we should look into. No. Support each and everyone. Abakyala muteefiire y'okwefusiika. Abami bagenda twitako kuno mwaka gwaffe. This is our year of establishment. We have to establish in finances. Nze Musumba Kayuwa asumba ekkanisa ya Sumbu House of Hope. Twebaza Katonda olunaku lw'abakyala. Olunaku luno olukulu nnyo mu bulamu bw'abakyala ng'abaana ba Mukama be yalonda okukulaakulanya amaka. Olunaku luno twagala okukubiriza abakyala bonna nti batandike okwekkiririzaamu. Abakyala balina okulaba nga bavaayo emabega gye badde beekuumidde
olw'emmere eyo gye balabanga babatasaanira naye baveeyo emabega abakyala basobola okuba abantu ab'amaanyi mu ggwanga abakyala basobola okulembera ebitongole eby'amaanyi abakyala tubalabe nga bakulembera buweereza bwa mukama mu makanisa ag'amaanyi tubalabe nga bali mu ebyobufuzi eby'amaanyi batandise bizinesi ez'amaanyi baveeyo bayirire baleme kuddamu okwekuumira emabega tulaba mu bayibuli abakyala nga Eseza omuwala yali muto naye bwe yamanya ati alina amaanyi akuziddwa bulungi n'avaayo n'asembera ku mwanjo naffe ku lunaku luno twagala okukubiriza abakyala batandika okuvaayo bakole emirimu egy'amaanyi kubanga basobola abakyala tubalabe nga bali mu bitongole eby'amaanyi ne babikulembera bulungi ne bitambula ne bikulaakulana ne bakulembera minisitule tubalaba wano mu Uganda webali mukama akoze bulungi gavumenti ya Uganda abakyala bawadde omukisa batadde ku mwanjo kati twagala n'omukyala ono owa wansi atandika okwekkiririzaamu alabe nti kisoboka bizinensi abakyala basobola ozikola ezituuka ez'amaanyi tuleme okutundira ebinene ennyo nga tulowooza nti tebijja kusoboka naye tutandike n'ekyo ekitono kye tulina omukyala asobola okutandika bizinensi n'emitwalo 3 n'emitwalo 5 omukyala n'asobola okuba nga agasa mu maka kubanga n'abakyala abaami baagala abakyala abakola abagenda okuyamba famire okukulaakulana omukyala bw'anajja ng'alina amaanyi g'alese n'aleeta n'ebirowoozo eby'amaanyi n'omwami agenda kumanya nti nina baakapu ey'amaanyi amaka gasobola okutambula bizinesi zisobola okutambula obuweereza tugulabe nga butambula nga mulimu abakyala bano ab'amaanyi kati twagala abakyala bano batandike okwerabamu embala ey'amaanyi ng'ey'abakyala bano betwalaba mu bayibuli bwa Esita nti yavaayo emabega gye yali tamanyiddwa naye n'asembera ku mwanjo n'atandika n'atuula mu maaso g'abakungu ensi n'emumanye yali tamanyiddwa naye ng'avudde eri mabega kati n'abakyala bano ab'omulembe guno gwaleero twagala bejjemu ekyo ekyokuba nti beetya batandike okwerabanga abantu ab'amaanyi mulembe guno tulina abakyala basomye tulaba abakyala mu mawulire mwe bali abakyala ab'amaanyi mu byobufuzi mu bizinensi emirimu gyonna abakyala bagisobola abakyala tusituke tukkiririzeemu ebirimu tubigenda kutambula bulungi kubanga mukama yatuwa olunaku n'abakulembeze baffe ne balwembulesinga bulungi abakyala nga baagala okubalaga nti musobola okukola ebintu eby'amaanyi nga temwefeebezza olunaku luno si lwakujaguza kulya mmere na kwambala bulungi naye lwakusitula mukyala oli atalinavaayo wansi yekkiririzeemu asobole okumanya nti ebintu bisoboka abakyala era naffe tulaba nti wano mubuleezi abakyala tubawadde omukisa ebitongole birimu abakyala babikulembera departments mwe ziri bazikulembera nga twagala okwongera okwembulesinga ekintu ekyo ekyatandikibwawo nti abakyala baveeyo emabega basembere ku mwanjo batandike okwekkiririzaamu bakole emirimu egyo egy'amaanyi mukama agenda kibeere kya mugaso turengere kuyambe mukama kigira ubushobozi muri twe kifune obusobozi mu turashaka kwimuka